Wakati mu nteekateeka ey'okutuuza obukulembeze bwa Mukono Muslim District, olunaku olwaleero wabaddewo olusiisira lw'ebyobulamu era nga luno luguddwawo Regional Kadhi wa Mukono, Sheikh Mustapha Lule. Oluvannyuma asinkanye olukiiko oluteesiteesi n'alusaba okwongera okubunyisa amawulire kisobozesa abantu okujja mu bungi. So mobilization mu mikolo gino tugitwala nga kintu kikulu nnyo kulaba nti abantu bonna bali aware ti Mukono Muslim District border to border buli musiraamu waali amanyi nti kazi agenda kukola ki, agenda kutuuzibwa ku lunaku lw'omukaaga, oba mwana wa ssomero oba ani oba musiraamu oba si musiraamu ng'amanyi nti waliwo ekigenda mu maaso. Ye District Kadhi omujja Sheikh Abbas Zubairi Senkuba alambuludde ku nteekateeka yaabwe omuli okuzimba amasomero, okuddabiriza ago agasangibbwawo awamu n'okuzimba eddwaliro erya Health Center 4 ku kitebe kya disitulikiti. Twetaaga model schools ez'obusiraamu teziriiwo wano. Twatunuulira amasomero nga 5 nga tulaba tugakwateko tujja kurobinga ne bakama baffe bano kale galabikeko nga nago ng'emasomero y'okubako eriiso nolaba nti eriiso essomero lya busiraamu. Then ne tugenda kuteeka wano Health Center 4. Bannange teriyo kintu kya mugaso nga kuzza mu bantu bulamu. Era n'owekitiibwa Allah akyogera mu Qur'an n'aga nti yakiwandiika ku baana ba Isirayiri nti annahu man qatala nafsa, yennatta omuntu oba n'asaasaana obwononefu mu nsi faka annama qatala nnasa jamia, Allah mubalako nga addidde abantu bonna n'abatta. Waman ahyaha, ate omuntu alamusa omuntu oba ateeka omuntu abadde mulwadde n'amujjanjaba n'amuwonya n'asevinga obulamu bw'omuntu faka annama ahya nnasa jamia, Allah mubalako nga asevinze obulamu bw'abantu mu nsi yonna. Ye omukulu w'ettwale lya Mukono Municipality Sheikh Hassan Kagwa Nkuyege Ssabo ayambalidde abo abagezaako okalubiriza omukulembeze waabwe omujja n'abasaba nti banune kuvu. Abaana abazaali ba Mukono nga beerabidde n'olaba ng'oli akwata aba ku mukolo n'alya omuceere n'akkuta n'alangira Senkuba tyagende ekidokolo. Nze bampita Nkuyege Ssabo sina kyentya ku lwa muntu, njogera amazima kulola haku wala ukana murra. Oluvannyuma District Kadhi asimbye emiti ng'akabonero akalaga okuuma obutonde era ng'atandikidde ku ssomero lya Mukono Muslim Secondary School Ennama. Tugenda kusimba emiti gy'ebibala nga tutandikidde wano ewamu wennyini ku Mukono Islamic Institute insha Allah. Ng'alawo n'abakulembeze basimbye omuti ku kitebe kya disitulikiti okwongera okuuma obutonde mu kitundu kino. Shafiki Mayiga yakusakidde eggulire lino ku lwa Rawda Islamic Media Uganda.